له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini buyinza awaniridde ntunuusiza ffe Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwaffe yabulina Allah subhanahu wa ta'ala. Asaana okubeera nga Allah atenderezebwa n'amatenda amajjuvu agatali mu bukendeevu, era nga Allah subhanahu wa ta'ala yasaana okubeera nga asinzibwa. Tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe ebyolubeerera bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe n'ey'obusiraamu. Allah gwe yatuma n'ekyengera kino eky'eddiini n'ey'obusiraamu ekyayatiikirira ensi eno min masharikiha wa magaribiha, ebuvanjuba n'ebugwanjuba obusiraamu bwonna eddiini yabuna ensi eno. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera kino ekyajja ne Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Allah atuyambeko tubeere nga tutuuka mu maaso ge ng'ekyengera kino tekituyise mu ngalo, kubanga agenda okuyingira ejjana. Allah gwagenda okuteeka mu kwesiima ateekeddwa okubanga yali musiraamu, nga yakakasa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okutumwa kwe. Okwesiima kwonna fi ittiba'i rasul, baganda bange mu kugoberera mubaka Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, liannahu muballaghi anillah, kubanga nabbi waffe ajja ku Allah atuuse ebyo Allah bye yamutuma. Kubiriza omwoyo gwange n'ejjamma okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Teriyo kwesiima ku duniya kuno, fala falaha wala najatan min khizyi dunya wal akhirah illa bitaqwa Allah. Teriyo agenda kuwona awangule, teriyo agenda kuwona bibonerezo bya duniya eno n'ebya akhirah illa bitaqwa Allah, okujjako nga yatya Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, naamira omwoyo gwange n'ejjammwe ensonga eyo kugitwala ng'enkulu mu nsonga zonna, okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan, kubeera nga Allah atiibwa mu kyama ne mu lwatu. Mu mirimu gyaffe gye tukola tukulembeze kutya Allah, mu maka gaffe ge tulimu tukulembeze kutya Allah, mu mikolo gyaffe gye tulina egy'essanyu n'egy'ennaku kulembeza kutya Allah, mu busuubuzi Allah bwakutaddemu kulembeza kutya Allah, empangaala yo n'abantu eberemu okutya Allah. Kyo nkibalamira baganda bange ab'ebitiibwa abazze mu khutuba eno y'ekitiibwa, kubanga Allah yekitulamira n'abeera nga Allah yakitukuutira mu Qur'ani y'ekitiibwa. Allah n'atulaga n'entanda omuntu gy'alina okubeera nga asiba mu duniya muno gy'agenda nayo mu maaso ga Allah, kubanga teriyo agenda kgenda na bibanda bya mmotoka, teriyo agenda kgenda na butitimbi bwa ssente, teriyo agenda kgenda na magye na mundu, wabula entanda Allah gy'atwagaza ffenna kubeera nga Allah atiibwa. watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa,
entanda gyoba weesibirira mu bulamu buno si ndala ya kutya Allah. Sumulula emigugu gy'amazambi, sumulula kakica gwe weetisse mu mutima n'ebweru w'omutima, obeere ng'otuuka eri Allah n'omugugu gwa kubeera nga Allah omutya. Allah kyatukuutira n'atugaa nti watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa. Bannange mwesibirire entanda esinga obulungi gy'olina okusiba onyweza omugugu si ndala kubeera nga Allah atiibwa. Bannaye Allah tumutye mu kyama ne mu lwatu, Allah tumutye mu mbeera zonna. Baganda bange abasiraamu, bw'otuula bw'oti n'osiriikirira tosobola kulowooza kazibu olwaleero akazito akatutuddemu ffenna mu nsi, akanyiga olwaleero ffenna ke tulimu ke tuwangaaliramu kalina ensonga lwaki Allah tutadde mu mbeera eno ey'okubeera nga tuwangaalira mu mbeera ey'akanyigo, mu mbeera ey'obuzibu. Ensi okubeera nga buli kiseera ekyukakyuka, naye ng'ekyukakyuka mu mbeera ya kubeera nga obulamu bweyongera kukaluba. Totuulangako awo n'ofumiitiriza, tosomangako ku bigambo bya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne weetegereza embeera eno ey'akanyiga evudde ku ki? Akatuubagira kano olwaleero ke tulimu nsonga ki ezikaleese? Oyinza okuba osheyalinga ku katuubagiro kano olwaleero akalimu, oyinza okuba byokola biyinza okuba nga gw'omu kubaleetedde ensi eno okuwangaalira mu mbeera ey'akanyigo. Naye ekkubo liririmu bwe riti. Allah subhanahu wa ta'ala yalitubuulira mu Qur'ani y'ekitiibwa, hiya fi taqwa Allah. Baganda bange kutya Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Waman yattakillah, Allah yatugamba nti waman yattakillah, anatya Allah nobeera nga Allah omutidde. Waman yattakillah yaj'al lahu makhraja, anatya Allah, Allah agenda mujja mu katuubagirako. Bw'amala Allah mujja mu katuubagirako ak'okweraliikirira buli kiseera, ak'okulowooza buli kiseera kiki ekiddako. Waman yattakillah yaj'al lahu makhraja, Allah agenda mujja mu katuubagirako. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, Allah agamba nti atugabirire, abeere nga agabirira oyo anaakulembeza okubeera nga Allah mutya, kubanga mu bimu ebitutadde mu katuubagiro mu kweraliikirira kwaffe bye bigambo ebyenfuna. Naye ebigambo ebyo ebyenfuna n'endwadde Allah zaleese mu nsi, mu katuubagiro ffenna buli omu kaatambuliramu, ebigeze ebitaggwaayo birina ensonga lwaki Allah tutadde mu mbeera eno. Ng'ensonga ddala eviiriddeko obuzibu muzimu ku nsonga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ze yatunnyonnyola, yagaa nti tarukul amru bil maarufi wan nahyi anil munkari. Baganda bange be bantu okubeera nga baava mu kulagira empisa ennungi ne bava mu kubeera nga baziiza empisa embi. Ebikolwa ebikyamu byeyongera fi hayatina, mu bulamu bwaffe bwe tulimu, fi ahlina, mu bantu baffe bennyini be tuwangaala nabo mu famire, wa fi mujtami'ina, ne mu society mwe tuli. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatulaga akabenje ako na biki ebikaleeta tarukul amru bil ma'ruf, senga abantu bava mu kulagira empisa ennungi, abantu ne batabagambako kuleka mize mikyamu. Olwaleero bw'oyogera ku mize emikyamu, abantu abali ku social media nga bakuyiikira, abamu nga basirika. Fala tatruku hadha al-amru abadan. Baganda bange abasiraamu, muganda wange omukkiriza, togeza n'ova ku nsonga ey'okubeera ng'oziiza abantu okubeera nga bakola ebikolwa ebikyamu. Muyitirize nnyo okulagira empisa ennungi mu mayumba gammwe, mu famire zammwe, mu society w'owangaalira, ku mulimu w'oli. Al-amru bil ma'ruf, fala tatruk al-amru bil ma'ruf, togeza n'oleka abantu n'otabalagira kukola mpisa nnungi nga n'empisa ekulembera ddala. Tawhidillah, kwe kwawula Allah. Lwaki obeera mu mulimu gw'okola n'okakasa nti wali omuganda wammwe nga ddala musiraamu oluusi musaala naye,
galina byakola ebyekishiriku, n'ateeka irizi mu mmotoka, n'ateeka irizi mu bizinesi, n'agenda n'asamiranga, mukimanyi naye nga temubugambangako. Wabula ate ne mufuna bufunyizi zambi lya kumugeya na kumwogerako nga tamanyi. Ensonga y'okulagira empisa ennungi wajibuna fenne tukakatako. Era byebimu ebiviiriddeko akatuubagiro olwaleero ketuliko. Abantu baava mu kulagira empisa ennungi ne bataziyiza abantu mpisa mbi. Bw'oyogera ku mize emikyamu, abali ku social media, abali ku TikTok, ku WhatsApp, ku Twitter, ku mikutu gyonna egy'enjawulo nga bakuyiikira. Okwo okutiisatiisa ku muntu yenna omukkiriza tekuliyo. Kubanga akabenje akalimu Allah kwe kututeeka mu mbeera ey'akanyigo, kwe kuleka abayaayo okusigala nga bayitawo. N'ebikolwa byabwe ebikyamu oli n'atuuka n'okulengera abasiyaz n'ati okubagambako, n'atuuka okulengera abantu abali mu bikolwa ebyamasabo, ebyokutta, ebyokuyiwa emisaayi gy'abantu, fayasikutu n'asirika. Allah ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa buli yenna asirika ekyo ekikolwa kya bunnanfuusi. Allah yagaa nti walmunafiquuna walmunafiqaatu, abannanfuusi nga basajja n'abakyala, ba'duhum min ba'di, bamukwano, yanhawna anil ma'ruufi, bagaana abantu okubeera nga babalagira empisa ennungi, wa ya'muruuna bil munkar, kyokka ate bo kye bakola kusaasaanya bikola bikyamu. Kyava Allah subhanahu wa ta'ala atutadde mu mbeera ey'akanyigo, kubeera nga abantu twava mu kulagira empisa ennungi, emize emikyamu ne giyitira ne gigenda mu society. Buli we tuva mu kulagira empisa ennungi ne tukivaako, kubanga osanga n'abasiraamu abamu ng'abantu baffe bennyini nga n'abakyala baffe bennyini tukimanyi nti basamize, nga tukimanyi nti bagenda ne ku kyaki ne basaba betuzaalamu abaana, naye nga tonyiga ng'oli quiet. Wawula owuza kimu Allah yangezesa nga bwe yagezesa nabbi Nuh, owuza kimu Allah yangezesa nga bwe yagezesa nabbi Lutu. Baganda bange abasiraamu, ebikolwa ebikyamu buli we birengerwa abantu ne basirika nga Allah atteeka mu kanyigo. Ebyo ebikola by'abannanfuusa abasirika ku munkar, ku bikolwa ebikyamu nga babiraba bigenda mu maaso. Abamu batya abantu okubambalira, abamu ne babeera nga abannanfuusi bennyini bakangakanga abo abalagira empisa ennungi. Naye baganda bange abasiraamu, buli we tuleka empisa y'okulagira ennungi, ebikolwa ebikyamu ne bigenda mu maaso nga Allah atuteeka mu kanyigo, nga obulamu bwaffe Allah abuteeka mu katuubagiro olwaleero ffenna ke tulimu. Bino bye bizibu wammanga ebibonerezo Allah byassa ku bantu abava mu kulagira empisa ennungi ne bataziyiza mpisa mbi. Ekisookera ddala kathuratul khabath, bye bikolwa ebikyamu okuyitirira mu society. Olwaleero emize emikyamu gigenda mu maaso mu society naye nga abasinga tusirise, naye ng'eyo nsonga nnene eviirako abantu Allah okubateeka mu kanyigo. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hadith eri Muslim, hadith ya Zainab binti Jahshi radiyallahu anha, yagaa nti anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam istayqadha yawman min nawmihi faza'a, nabbi olunaku lumu yazuukuka mu tulo ng'ali mu kutya, ali mu kweraliikirira, nagaa nti la ilaha illa Allah haqqu ghayru wayrun lil arabi min sharrin kad iktarab min radmi Ya'juuja wa Ma'juuj. Nabbi yeeraliikirira embeera egenda okujja eri Abawalabu, egenda okutuuka ku Bawalabu mu kiseera ng'ensi yaabwe ejjuddemu obwononefu. Nabbi n'agaa nti obuzibu obugenda okujja mu maaso eyo mu nsi, abantu nga ebikolwa ebikyamu bibunye ensi. Kyava mukyala we Zainabu amubuuza n'amugaa nti ya Rasulallah, anahlaku wa fiina salihun, tulizikirira mu kiseera ekyo, tunazikirira nga tukyalinamu abantu abalongoofu? Nabbi yagaa nti naam, mujja kuzikirira idha kathura al-khabath, senga ebikolwa ebikyamu binaayitirira abantu ne basirika. Baganda bange, buli we tulaba ebikolwa ebikyamu nga bigenda mu maaso mu nnyumba yo, mu society, mu bantu baffe wonna w'okolera, n'osirika emize egyo emikyamu
nga abantu bava mu kulagira empisa ennungi Allah kwe kuleeta akatuubagiro olwaleero ke tulimu nga n'ekisookera ddala bye bikolwa ebikyamu okubeera nga biyitirira emize emikyamu. Ensonga endala mu biviirako embeera ey'akanyigo at-ta'amulu bir-riba, abantu okubeera nga bakolagana n'emmaali ya interest. Weekyekinge mu bizinesi yo, olutalo lwewaggulawo ne Allah togenda luwangula. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba fa in lam taf'alu bwe munaaba temulese riba, bwe munaaba temuvudde ku maali ya riba fa'adhanu biharbi min Allahi wa rasulihi, mulangirira olutalo ku Allah n'omubaka we. Ani ayinza okuwangula Allah? Bameka riba beekubye wansi ekibu, bameka riba begenda okukaabya amaziga ku lunaku olwakhira. La yakumuuna kama yakumu nnaas, tebaliyimirira ng'abantu bagenda okuyimirira ku lunaku olwakhira. Bagenda kubeera nga bayimirira abo abaalya riba ng'abantu abakubiddwa amajinni ku lunaku olwakhira. Ne at-ta'amulu bir-riba, kyovulaba Allah embeera y'akanyiga agireeta, ebyenfuna Allah n'abinyiga. Allah tegeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa yamhaqu Allahu riba, asaanyaawo Allah bizinesi yonna emmaali erimu riba, wa yurbi sadaqaat, ebizinesi erimu saddaaka, ebizinesi erimu okuweebwa zaka, Allah n'agitutumula n'agiteekamu emikisa. Akatuubagiro olwaleero ke tulimu, kannaabuzaala olwaleero mu mbeera gye mulaba ey'akanyigo, at-ta'amulu bir-riba, be bantu okubeera nga emmaali eya riba gye baakulembeza ne bagiteeka mu bizinesi nebeera nga yefuga obulamu bwabwe. Kyekitujje ne mu kubeera nga tuwa zaka n'okusaddaaka, buli muntu yeeraliikirira ssente za riba, interest, akola buli mwezi alina okuzzaayo. Kati ebyokusaddaaka, ebyokuyamba abanaku, ebyokuzimba emizikiti eyo tatunulayo, atunuulidde banka. Naye Allah yatugamba fa in lam taf'alu, bwe munaaba temulese riba, ng'olwaleero riba erangirirwa alanan mu lwatu, ku TV, ku mitimbagano gyonna, ku mpewo za rediyo, mu mpapula z'amawulire, waliwo n'abakwata ebizindaalo nga bagenda bayita, waliwo n'abagenda batimba busitiika ku mmotoka nga bakuyita, weetabe mu riba. Ssente ez'obuliwo, ez'obwangu, ezitalina magoba mangi. Ne Allah yagamba nti yamhaqu Allahu riba, Allah asaanyaawo bizinesi, emmaali ebeera mu riba, wa yurbi sadaqaat, eri erimu zaka, ebeera mu zaka n'okusaddaaka, Allah n'abeera nga agiteeka mu baraka. Limaadha tata'amalu bir-riba, lwaki okolagana n'emmaali eya riba ya interest nga Allah yagiharamisa, nga gegamu ku mazambi amanene, gegamu ku mazambi agakwetaagisa tawuba, gegamu ku mazambi agateeka ensi ku bunkenke mu kanyigo. Fatata'amalu ma'a riba, akazito kali mu kulya riba. Baganda bange abasiraamu, buli we tugaana okubeera nga tugaanye okuteeka mu nkola ebiragiro bya Allah, riba n'abeera nga atusensedde ffenna. Laba Allah byalangirira, idhanullahi bil adhabil alim, Allah alangirira mu bantu al adhabil alim, ebibonereza ebinene. N'aleeta endwadde Allah ezitalina ddagala, n'aleeta ebigezo Allah ebitakoma, mutataaliya, nga bya buli kiseera biddiŋŋana, kubeera nga tulemedde mu nsonga ezo Allah zaatuziiza. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Magana banga basilamu nziramu okubakutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nziramu okubakutira tuddenyere Allah subhanahu wa ta'ala, era n'okubakutira okwenywereza ku ddiini ey'obusiraamu. Toyina kyogenda kuwangula mu dduniya muno okujjako okutuuka eri Allah n'eddiini ey'obusiraamu. Nyweza nnyo obusiraamu obwajja ne Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tuli ku nsonga lwaki tuli mu katuubagiro kano, mu kanyigo kano olwaleero ffenna ke tuwangaliramu. Akatumazeeko emirembe, abantu wakati mu kweraliikirira banajjawo ekyokulya, banajjawo ekiweerera abaana, banaazimba batya amayumba. Lwaki ssente ze bafuna olwaleero buli kiseera teziriiwo? Ensonga ezo tuzze tumenya buli omu azifumiitirizeeko. Tugambye ensonga esookera ddala tarukul amru bil maarufi, kuleka kugamba bantu kukola mpisa nnungi. Buli we tuleka abantu ne bakola emize emikyamu, ekyo Allah kye yasse ekikolimu ku Bani Israil. Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah ganti yakolimira Bani Israil nga Isa ku lulimi lwa Nabbi Daud ne Isa bin Maryam. Allah n'annyonnyola ensonga n'aga nti kaanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, tebeekomangako ku mize gye baalinga bakola. Baganda bange, mukkirize abantu bababuulire nti shiriki mubi, mukkirize abantu babalage nti okusamira haramu, mukkirize abantu babategeeze nti okusamira lumbe olunene, katuubagira akanene akagenda okukuteeka mu jahannama khalidan fiha olubeerera. Bwe boogera ku shiriki abantu ne bajjayo ebigambo, ne bavuma ne bajerega. Ne Allah yagaa nti walmunafiquuna walmunafiqaat, abannanfuusa abasajja n'abakyala abo abatiisatiisa abalagira empisa ennungi, ba'duhum min ba'di, ba mukwano bali wamu, bali kitole, mulimu ababawagira muvume. Ne Allah yagamba mu Qur'an ey'ekitiibwa nti mu bitendo by'abannanfuusi ya'muruuna bil munkar, bo babeera ba agenti ba shaitan, balagira mize mikyamu, ne bagaana abantu okukola ebirungi. Bwe balaba abakubiriza abantu ebirungi nga bagezaako okubakkakkanya, ekyo ekizibu kinene kigenda tuteeka mu katuubagiro. Nsonga eyokubiri, at-ta'amulu ma'a riba, baganda bange okukolagana n'emmaali eya riba ya haram. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat, jarriba mu maali weenenyere Allah. Muntu agenda n'atuuyana n'ateekamu amaanyi n'abanga alina omuwendo gwa ssente Allah gwe yamutuma ku dduniya nti bw'otaba n'ezo tojja kutuuka mu maaso gange, n'anoonya ssente mu makubo gonna ga haramu, gonna Allah gatakkiriza, naye nga yafa kuŋŋaanya ayogerebweko, alabe nga bizinensi azigejjesa, alina amatabi ag'enjawulo, alina amaduuka ag'enjawulo, naye nga haramu. Mu bimu ebibatadde mu riba, baganda bange abasiraamu abali wano, hatanafus, kwe kuvuganya ne bannammwe. Olaba munno asuubula emmotoka, alina ekibanda, naawe oyagala okole competition naye. Olaba yaleese konteyina 4, naawe oyagala kuleeta 8. Buli muntu mu nsi muno alina mission, naye ogenda okulaba ekikutadde mu riba kwagala kuvuganya. Gundi yazimbye kalina, n'owulira ng'ofa ekiziiro, n'ogaa nina ogizimba, n'oyingira riba, n'oyingira banka, n'oteekayo ebyapa. Abamu mutuuse ne ku leve ekwata ebyapa ebitali byammwe, ne mubitwala mu banka, ne mukolagana ne balooya abamu abataliimu kutya Allah, ne mujinga emikono gy'abantu lwakagala kufuna ssente. Hatha tanafus, okuvuganya okwo competition olwaleero baleetedde obuzibu okubasuula mu haramu. Ebyo we tubivaako, Allah subhanahu wa ta'ala atuleetera al-adhabu al-alim, ebibonerezo eby'amaanyi
bituwangala nabyo mutatali ebigezo nga bizze biddingana mu nsi. Mulaba buli mwaka embeera eyongera kaluba, buli kanaku embeera eyongera kaluba. Abantu batuuka n'okusuubira nti osanga bwe bakyusa obukulembeze embeera eyinza okukyuka. Bwe tunaaba tetunnaba kukyusa nkolagana yaffe na Allah, nga tetunnaba kutereera ku biragiro Allah byatwagaza tutambulireko, ne omunaakyusa buli luvannyuma lwa emyaka 2 nga mukyusa abakulembeze, tujja kusigala ng'era tukyali mu mbeera ey'akanyigo. Embeera ey'akanyigo Allah alina kwayisiza, ate era Allah tasobola kuwa bantu mukulembeze nga musibira mu bbwa okujjako nga baamuwadde bakyamu. Yeyo enkola ya Allah. Abantu abawa omukulembeze okusinziira enneeyisa yaabwe. Tutereeze Allah ajja tutereereza yekka. Gwe tereeza Allah byayagala, automatically Allah ajja kukyusa ensi yekka, kubanga biyadihi malakuti samawati wal ard. Mu mukono gwe mwe muli byonna obufuzi. Tutereeze manhaji ya Allah. Mu bizibu ebituviirako akatuubagiro, bwe tuva ku biragiro bya Allah, adamu ijabatu du'a. Allah atuuka ekiseera ng'edduwa zaffe Allah takyazaanukula. N'osaba ne weegayirira, Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, abantu bajja kuva ku nkola entuufu, abantu bagaana okulagirira empisa ennungi, thumma tad'uunahu fala yustajabu lakum, mutuukenga okusaba Allah nga Allah takyabaanukula. Bantu batuuka n'okugenda e Makka abeegayireko Allah, nimbiira Allah yongera gikalubya. Lwaki? Twava ku bikolo byenjogedde. Allah tutuuse ekiseera ng'obusungu bwa Allah ffenna bwatubuna, nga ne bwe tumusaba Allah fala yustajabu lana, nga tasobola kutwanukula kubanga tujjudde obusungu bwa Allah. Bano ne bajja okusaala neyirizi, bano ne bajja okusaala nga balina amasaba emmanju, abantu ne bajja okusaala nga balina emisaayi gy'abantu egyasaabaanira ku mikono gyabwe. Ekiseera kijja kutuuka mumusabe Allah fala yustajabu lakum, nga Allah tayanukula. Niyo tutuuka ku level nga tusaba Allah nga tayanukula, tunaasabaani? Tugenda kusabaani we tunaatuuka? Mulebe embeera Allah gyatutaddemu ey'akanyigo, ne tuwanjagira Allah edduwa nga Allah tayanukula. Baganda bange abasiraamu, al amru bil ma'ruf, mulagire empisa ennungi, muziyize empisa embi era muve mu bikolwa ebikyamu. Naye we tunaagaana byebyo Allah byatutuusaako, tatwanukula. Newe tunaamusaba, newe tunaamwegayirira, ajja tuteeka mu mbeera ey'obuzibu. Ffe kennyini, nze naawe, ffe ensonga etutadde mu katuubagiro. Tereeza ne munnaatereeze, ebisigadde Allah subhanahu wa ta'ala ajja tutereereza yekka. Ensonga endala eviirako obuzibu Allah gyatuleeteranga nkambwe, al ikhtilaafu wa tanahur, okwawukana n'okweyuzaayuza. Mutunulira olwaleero abasiraamu twongera kwawukana. Allah kye yatukuutira mu Qur'an yatugamba nti wa atasimu bihablillahi jamia wala tafarraku. Mutunule aya zonna ezitulagira okulagira empisa ennungi. Allah aleeta oluvannyuma ng'atulaga nti ensonga eviiriddeko okwawukana kw'abantu kuva ku ekyo. Ni al ikhtilaafu wa tanahur, okwawukana n'okweyuzaayuza. Ffe tuli ku level nga tulina bamufuti basatu. Ffe tuli ku level ng'omusiraamu tayagala kubuuza munne, yamujjako n'essalaamu. Ffe tuli ku level nga tetukolagana. Ffe tuli ku level nga seeka ayolekereza seeka munne ebigambo olw'okuba amugambye ku nsonga entuufu. Ffe tuli ku level nga buli kiseera ffe twawukana ne bannaffe abamu ne tubawaako obujulizi ne basibwa. Al ikhtilaafu wa tanahur wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraku. Allah atugamba nti mwenywereze ku busiraamu, munywerere ku muguwa gwa Allah nga muli wamu. Wala tafarraku, temwawukana ne muva ku manhaji, ne muva ku shahada, temwawukana ne muva ku nkola entuufu. Mubeere nga mukimanyi nti muli basiraamu. Bali Allah be yasiima
n'abakakasako Allah naga nti innamal mu'minuna ikhwa dala abakkiriza baluganda. Ddala olwaleero aya eyo bw'ogikwata n'ogiteeka ku mbeera yaffe abasiraamu etulaga ekyo Allah kye yali ategeeza ti innamal mu'minuna ikhwa, nga gwogenda mu basajja bali aba Iso n'otwala munno Isa n'oteekayo erinnya lye n'omuteekako ebigambo. Ddala aya eyo bw'ogisoma n'ogifumintiriza Allah kye yayogera olwaleero fi waqi'ina, embeera yaffe gye tulimu. Hadhihi al-aya tantabiku ma halatina, embeera eyo ddala ejja mu mbeera zaffe olwaleero mwe tuli, nga Allah atugaa nti innamal mu'minuna ikhwa, abakkiriza baluganda. Ddala oluganda olwo tululina, ng'osobola okulumirirwa musiraamu munno, ng'osobola omutawaayo musiraamu munno mu mbuga z'amateeka, mu basajja bali ate ng'omuwaayiriza. Ddala innamal mu'minuna ikhwa, Allah kye yali ategeeza ku bali abaava e Makka ne bajja e Madiina, n'alaba omukwano gwe baalina n'oluganda ng'ekibagatta busiraamu. Faris teyali Muwarabu, naye ekyamugatta n'Abawarabu shahada busiraamu. Bilal ibn Rabah musajja mufirika, ekyamugatta n'Abawarabu n'ennabbi n'amulonda okuba omwazinyi we busiraamu. Neraba munno olwaleero osaala n'omuntu nga yagenda okukuviirako kutta, yagenda okutwala mu Iso, nange oyo wa ADF oyo akolagana ne bali, naye ng'ekimwogeza ebyo si kirala, kiri wano ku mutima. Akulaba ogenda mu maaso takwagaliza bulungi. Neraba bali ekyabagatta Abafaris Arumi tebaali Bawarabu, naye ekyabagatta n'ennabbi ne babeera nga baluganda nga Bawarabu ddala, yali shahada bwali busiraamu. Ayo gikwata ogifumintirize ku mbeera zaffe olwaleero zetulimu. Innamal mu'minuna ikhwa, abakkiriza baluganda. Ddala tuli baluganda bwe weetunulamu bwoti. Kulina alaba bizinensi ya munne n'amuleetera sitaani ebyokola n'abisuula waayitira afaafaagane n'amajinni. Bameka olwaleero nga abasiraamu basindikidde basiraamu bannaabwe amajinni. Bameka olwaleero abasiraamu nga batutte bannaabwe mu masabo ayagala musiraanyi. Butunuli olwaleero embeera gye tulimu, al ikhtilaafu wattanahur, okwawukana okwo okwatujja ku manhaji ddala Allah kyatukakasaako. Nabbi n'atuuka n'otugaa nti al muslim ayitibwa omusiraamu man salima al muslimuuna min lisaanihi, yo yabeera nga awonye musiraamu ne ku lulimi lwe, gatajja mmutemerera, tajja kumwogerako bigambo bibi, n'amuwona ne mukono gwe nga tajja kumutuusaako buzibu. Naye olwaliwo omusiraamu gw'olaba osooka kumwekengera. Bangi abatukaabizza amaziga tegali tuva ku mitima kuno ng'ate bannaffe. Al muslim man salima al muslimuun min lisaanihi wa yadihi, omusiraamu ddala asobola okuwona musiraamu munne olulimi lwe luno, omukono gwo n'obeera nga tomutuusizaako buzibu. Baganda bange abasiraamu, tudde eri Allah, tudde eri Allah. Ebyo byonna ebizibu Allah bitutuusaako olw'ensonga ziri zemmenye. Gy'emitawaana Allah gy'atuleetera akatuubagira olwaleero ke tulimu k'abantu bannaffe. Buli omu gw'olaba omutya, weekengera n'omukyalo olwaleero ali awaka akufumbirwa nga ayagala kukusaanyaawo bulamu bwonna byanfuna. Kyali kibaddewo ddi mu byafaayo eby'emabega nti omuntu gw'afumbiddwa amukwata n'amusibisa mu kkomera, gw'alinamu abaana n'amutwala mu kaduukulu, gw'alinamu abaana n'amusala, bukedde n'efulumya amawulire nga gy'emitwe emikulu. Hajji asaze mukazi we gw'alinamu abaana, Hajji ati asazeeko bbaawe ebitundu eby'ensonyi, waliyadhu billah. Butunulire olwaleero embeera gye tulimu. Baganda bange, tuddeyo ku kikolo. Ebikolo ebikulu bye bino wammanga bitulina okuddako. Ekisookera ddala at-tawhid, okwawula Allah. Bwe tunaanyweza tawhid, abantu bajja kuva mu kusamira, bave mu bikolwa eby'ettemu eby'okuggyako abantu emitwe nga banoonya obugagga. Tudde ku kikolo ekisookera ddala at-tawhid, kwawula Allah, okakasa nti la ilaha illa Allah, la ma'budun bihaqqin illa Allah, teri asaana kusinzibwa mu butuufu mubiriwo okuggyako Allah.
ekikolo ekyokubiri baganda bange mugoberere nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fi kulli sagirin wa kabir mu buli kitono n'ekinene goberera nabbi neeyisa yeeyisa ati ne bamulirwana yeeyisa ati mu business yeeyisa ati awaka ittiba'i rasul goberera nabbi sunnatihi enkola ye ekyo kikolo tukiddeko ekyokusatu al ukhuwatu al islamiyya baganda bange oluganda ddala olw'obusiraamu ka Allah bwategeeza nti innamal mu'minuna ikhwa abakkiriza ba luganda omukkiriza oyo gwokakasa nti yatoola shahada ddala okakasa nti muganda we bwabanga muganda lwaki omutuusaako ebizibu tudde ku kikolo ekyoluganda ddala olw'obusiraamu ekyaliko bali abaava e Makka ne bajja e Madiina ng'ekibagatta bwali busiraamu ekyababeeza awamu ne bawangula bwali busiraamu n'omulabe waabwe n'atabayingiramu naye olwaleero omulabe waffe yaishu maana awangaala naffe wayusalli maana asaala naffe mu society mwe tuli yatuyingiramu bwati n'atusensera ne tuuka n'okwerabira omulabe w'eddiini ffe kennyini ne tuyombagana ne tweyuza ne twetta ne twesibisa al ukhuwatu al islamiyya n'ekisemberayo ddala baganda bange abasiraamu mu mbeera eno gye tulimu al iltijaau ila Allah buli kiseera tudde eri Allah biddua n'okumwegayirira Allah okumusaba wa idha sa'alta fas'alillah mbegayirira baganda bange abasiraamu temugeza ne musaba ebirala temugeza ne muyingira mu makyaki nga mu abasiraamu temugeza ne kabataana ne mugenda eri bapasita babasabire babayira amazzi ag'emikisa altijaau ila Allah biddua embeera gye tulimu tugize eri Allah biddua muve mu masabo al iltijaau ila Allah biddua kudde eri Allah na kumusaba kumwegayirira amayengo gano gonna dua embeera yonna gye tuyita mu kusaba Allah maa tawakkul awamu n'okumwesigamira Allah mu buli mbeera yonna waman yatawakkalu ala Allah fahuwa hasbuh yenna yesigamira Allah Allah amumalira ensonga ze ne al iltijaau ila Allah biddua baganda bange dua wa idha sa'alaka ibadi anni Allah tugantu bakumbuzaako abaddu bange fa inni karib ujibu da'wata da'i idha da'ani bategeeze nti ndi kumpi nja kubaanukula naye bakola ebintu bibiri falyastajibu li baanukula omulanga gwange waliyuminu bi banzikirize la'allahum yarshudun Allah jatulunga atuteerewo embeera tudde eri Allah biddua tojja duwa ku lulimiro muzukukeeka ekiro musaale ku duha muyitirize okusaddaaka muyitirize okuwa zaka muyitirize okuyingira mu ssanyu ly'abantu baganda bammwe abali mu mbeera ey'obuzibu Allah subhanahu wa ta'ala ataasa nnyo abantu abayingira mu bizibu by'abalala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid warḍa allahumma an arba'atil khulafa al-mahdiyyin هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله